bangamba nga mudra nga palaso nga gravity nga saa naso kombuli ekintu ekyo bwekibeera just mubeereyo munga bakinywine n'owulizaamu bakasanga mu studio oweerezaako buli omu inbox ye kiba kitya kati ekyenjawulo nti nze when uploading a video ku YouTube abamu bagenda ku channel kwenyini ne bakomentinga nga mudra abamu bankubira amasimu nga Levikson palaso gravity namusanga busanze nangamba sana ali naye mujja mwesanga munaga kuba era obeera obadde ota music naye oli nagamba no wankubye tune eno kyamaanyi kino abasinga obungi ennaku zino otera nnyo okuwulira a sound oyo ng'abantu bangi abaddamu ng'eringa kuwaya oba okitegeera ntera okiwulya ennaku zino kiri kikola nnyo kiri common it's a new trend okay my music naye babamu waves ez'enjawulo wave nejja nga kyekyo kati abantu kye baagala like nga kyekyo ekiriko mmwe baakakitandika mulina we mwakijje just ekyo kyali abantu abaali bayimbyeko mu church twa crackingako ku church music katono netumuyingizaako eno mu music kale katusooke tulabe Simon ecupa yasokomi Momi webunzitanzo bomi njakuzange don't worry echupa ya sukomi nafune dembe okulyezange zange obunchaonchae kanziyezange nafune dembe okulyezange zange obunchaonchae mateka vaibu chechenge wasine wairero tumye chenge wokole omuntu waise n'akasente ko gamba kanyweye eky'ekkumi nzireka ogenda kulyago omwana agamba kandyezange betugamba okole nnyo ofuna eddembe ogenda okumaliriza nga kakadde kagudde wali banyimba kitakikange esyo zitukozesa ensobi nenga olumu bw'okola ennyo ofuna eddembe wansi ne wairo era otumya n'olyako n'onywamu byasi weyingidde gwokola sooka ombulire wali performinzeko ewantu wona nali performinzeko nabadde ne show Mbale Iganga ku Friday audience ebeera etya ng'otaddemu oh my god kati ate natuka ne like I got excited nga ndi ku stage kwa olimba luba lupya nolinya stage ngola audience ne crazy waliwo excitement kofuna nalade nduyimba ku gondi ku bingwa nalade nduyimba ku bingwa juka kisaawe kyali kisaawe kiramba nga ndaba abantu bali mu bbanga bati nedoboozi ne lifa na kids excited nedoboozi ne lisaka nasanyuse nnyo baka receiving the bulungi nnyo awo tewaba wabi still go writer wako cause wali owandikidde bali bakwandikidde oluyimba lona ennyimba zange tebampandikira ku luyimba lona nti lunafuula n'ennyimba zange nina abantu benkola nabo ab'enjawulo tibulembera mu studio mba ne gwendi kukola naye nzikiriza nnyo nze mu mitwe ebingi kati ennyimba ezisinga bungi ezisinga zenina nazikola ne Songo Boss Create one of the greatest writers endala era wetuba mu studio final temperature touch olwo yalimuko mubawandiika bwe tutyo vibe nga bwebeera mu studio by the mulina akayimba ne Henry Mwanje best on a true story akayimba ako kunze kuggwe waliwo yakutabula twali mu tour nakola tour nansana na tour in fact wali wata made in Atete Star Tour minister tour yali yange nengina ne Henry Mwanje netutambula ebitundu bingi nnyo nyera zaali successful shows zonna naye bwe tubeera eyo nga tutudde mu hotelo tunyumyamu nemunyumizaamu ku story yange y'obulamu bwange then nakaminga up awo ne idea ntandika okuyimba nga tukola oluyimba bwe twakomawo ekampani tukola oluyimba netukola ne video nakalabanga ebigambo ebirimu biva ku mutima sometimes omanyi kati osobola ebintu bingi byapeninga mu bulamu bw'abantu bangi naye kati buli wokirowoozaako nogaa naye n'abantu abalala bafuna challenges nyingi like osobola obutaki express nga naye namala neŋŋamba naye ate ndi muyimbi nti nsobola okukwata message eno nenjiwensi n'omuntu ayita mu mbeera eyo n'agamba naye olumu tuba tetwagala nnyo okuvaayo
kugamba nsi bye tuyitamu kuba abantu bakulaba nga oba omunafu oba ayogera nnyo ebizibu kuba sometimes n'okubeera ng'obeera mu bizibu si kirungi. Okay. Ninaho waliwo ka mention ka Birmingham kwajulira omwoleso oba olukuŋŋaana lwa Birmingham Uganda Investment Convention lugenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 23 okutuuka nga 25 23 24 25 ogw'omunaana ku Ibis Hotel mu kibuga Birmingham eky'Ebungereza. Mugenda kubaamu okwogera n'okusomesa ebyobulamu, ebyobulimi, ebyamayumba, okugaziya bizinensi n'ebirala bingi ddala. Aboogezi mugenda kubeeramu Awumalu Katongole owa UK Mall, Medi Mulema owa Uni Homes, Liz Ricketts Namutebi, Mumbeja Mariam Ndagire n'abalala bangi nnyo bagenda okubeeramu. Abayimbi nabo bajja kubeerayo bangi okubeera nga bakukuba endongo. Kale gwayagala okwetaba mu nteekateeka eno ojja kuweereza message ku WhatsApp. Enamba ya WhatsApp eri +44 74 77 03 588. Bajja kubeera nga bafuna obakabo era ojja kubeera nga oddibwamu bulungi. Kozi wafuna management kati? Nze management natandika nayo gye nkola nayo paka ne leero. Waliwo enjawulo wakati wa management ne team? Kati management era team ebeera mu management. Team eba management. Team eba under management oba team esooka okubeera management. Sinze ng'egye mba mukitwala mu mmwe. Naye nga nkola ne Green Gang kyekibiina kyaffe. Kikyo ng'omuntu? Si kyange ng'omuntu. Kyaffe. Ani ateekamu ssente? Kati ateekamu ssente waliwo label bagita Cruise Entertainment. Ateekamu ssente videos biki? Bwetu wetutambula mpolampola. Si wabi we bali kukola mpolampola. By the way ofubye nno ndongo etambula kati. Era ndi musanyufu nti Mukama abadde mulungi. Ekyo kirungi. Tunaatera basiibula. Olina kyobagambayo? Nga sinagenda nsobola okwebaza Nampijja bali kunkyazaako n'omukulu Saimo DJ Scofield mwebalizanya music waffe kuba kati nga bwe gambye buli wentuuka oluyimba abantu basanyufu balwagala bansanyukira luyimba lutambudde bulungi nnyo ndi musanyufu n'okusaba abantu abali ku TikTok ogenda okwongera okukola challenge z'oluyimba olwo baluyita buwoomi ojjalaba ka challenge nga tuli mu bbanga kati ffe tubeera mu bbanga tulinga mpungu tuti ka challenge ojja kalabako oba okola twongere pushinga oluyimba lwongera ogenda maaso kuba tulwagala lubeere global hit nsi yonna nga sinava ku BBS Telefina nze ndi ne Magoodwill ambassador represent nature nga bondaba nja okubiriza Bannayuganda mwenna okuuma obutonde bw'oba oliridde mu guninga ya plastic oba akaveera tokasuula buli w'osanze oli mu mmotoka okasuka ebweru no katereke paka wonasanga ekifo ekiri safe ekyakasasiro kyennyini okasuulemu kuba ebintu baba recyclinga nebiddamu kusinga okubeera ku street bigenda emyala bizibe emyala amazzi gagende mu nnyumba z'abantu nguudo biki gavumenti eteekamu obudde okukola enguudo kati ate weziba nga amazzi gazoonona tekijalabika bulungi tusimbe n'emiti waliwo yaŋŋambye nti ŋŋaano n'abantu otema emiti nti banyiiga eyo gye babeera nembagamba nti sibagala tema miti obanga ye bizinesi gy'okola naye wootema gumu simbawo esatu simba otema gumu nga ye bizinesi gy'okola kuba abantu balina onoonya ekyokulya simbawo esatu oleke kubeera ate ng'asaanyawo obusaanyi otegedde ne bazzukulu bwe baba bagenda kukola omulimu gwogumu ne gwokola basanga emiti gye balitema. Tetugenda kubeera nga tusookawo. Thank you so much. Mwebale kulaba BBS Telefina, mwebale kulaba program tukyakyanse mbadde ne Green Daddy. Obuwoomi lwe luyimba luli mu kutambula mukole challenge nga bwabasabye n'okulusaba buli wamu mulusabye musoogera ne ku YouTube channel ye ku platforms ez'enjawulo nemwongera okubeera buli wogenda ku platform y'omuntu oba olina obuwagizi bw'oteekako bw'oluusi bw'otamanya naye bukola ki bubeerawo. Kale agenda kubalekera ennyimba zaffe empya zetuusa bukuludde olunaku olwaleero atongera okubeera nga tuzekanya bulungi nga bulijjo nsaba takumira mpeera bankumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.